Amawulire hasi malungi hagava hawali enansa na mulooza tezambali hamaziga hati gamuyiseemu aba NRM kye bamukola bakoze ne pati ku Rachel omukulu bamumye kaadi kusinziira ku information hafulufiga bombo n'abalala abali mu NRM ze bafulumiza olunaku olwaliro naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like gemenka so tambula katukira obona abanyagadde okumanya kweno information naddala abatuuze nansi neno video yamwe mabagenda okubeera nga musalawo kituufu oba si kituufu ebyazamba lunaku olwaliro nga benkugambye abafulufigo ba tiimu NRM abasinga batandise okubeera nga abasekerera Zambali nga bagamba nti gwe Zambali twakuyita mu NRM n'ogaana gwe n'ogamba kino kugende mu National Unity Platform mujjukire bulungi kino mu National Unity Platform Zambali ekifo kyayagala ekyabwa MP enansa na kuliko abasajja hangwangule mujjukire bulungi kino ne Big Eye omuyimbi Starboss naye hachaganda be mujukire bulungi kino Big Starboss oyo Big Eye abadde nnyo empaji mu struggle era muzenga bamulaba nga atambula ne His Excellency Robert Kyagulanyi buli wamu nyini njagala nkubuuze gwe olowooza Bobi Wine kaada agenda G1 Zambali oba Big Eye oba omusajja ali mu ekyo kifo hasaawa zino gwe munanansana eno comment njagala obirenga okomenti nga wenyini mu maaso awo nkuletedde Joyce Bagala naye akomyewo yeetaaga kaadi mulowooza ate kibiina kya umukulu mpuga tekyagudde nga kyakatandika sokola be video tumale tuyongere nalabye Zambali yatuuse enansa Zambali kali ayoje bawogitira mu kabampane nakugamba otona kyo wamugamba nga kalute kanagwa andi mpuliriza ate bamugambye kite bamugambye genda NUP muleme kifula ndi buli comedian yagala aje era NUP omutawe yinginia mugenda kifula kibina kyaba comedian omutamuwe card mugenda kuswala level mujisugi yinginia abaddewo mu struggle from day one sigamba ba comedian tebana level yinginia wayakoze ulitaka perenga tamena kuandika linda ko sirika ko kakati ulitaka perenga tusobola kuandika na linya lye nga mukimanyi kapereye lwaki musagira mu nsonga z'eggwanga abantu bali balowooza musobola okukulembera eggwanga lino nemwe mbalagira ddala nti musobola olete kapere ng'okimanyi omukazi ng'agamba kituuti akumobilizinga abalonzi bo naye okumuleeta nti agenda kwesimba ng'okimanyi level y'ekibiina mu kivulu nga bajja gamba tubawala nakuba kapere kuba omukazi gwe nakwadde ng'agamba nti ye mubbi era ali amayirungi awaayiriza alimba muyaga malaya bajjayo empapula yanga bazimuwadde dignity in your political party ukote yinginia Kawesa n'omugattako simanyi ba Big Eye simanyi ba Zambali Kawesa yinginia Kawesa kubya bakwade mu musasude mu kwa propaganda ekitero kyonna kyafuna ensasage ne mudda ku yinginia Kawesa abaddewo from day one ne musasula kusasula na kumpa propaganda kafere yayimba na bamulaga kwata kado jiwa Zambali banange tulabye ebintu no sigala binyenyezanga mutwe sigala binyenyezanga bw'ekyo nabanga kikyukanye ndali omulala kisula kulite yekina nabye nina lozimbo agenda lw'emiyaga bajja what the joke weziri era zitunyumira ne when it comes to national issue nina lozi gwe kenyini kapere simunina ko tabu is a man of the people abantu bamwagala ne bomanya ntagwanidde atumutwala otya je empapula ne erinnya line limulemu okuwandiika kati nina loze sembabule wali obaddeyo ddi era obeerayo ddi ogende weesimbewo abantu bamugenda bayitira entondo mulogambe nti bafulufiga boogera bubi nina lozi nkwagala nnyo yo my sister naye sembabule ogenda bakoleraki ekyo kyetwogera kikulu muleme kufula NUP nti kibiina ky'abayimbi mbrain bamuleteri wagokoleyo ki muleme kufula kibiina ky'abayimbi tomayina mubaka wa parliament kyalina abantu bali eyo mbalowooza muyinza okukulembera eggwanga lino show your leadership qualities sieve abasajja balina abategeevu mu bakuba musengejje abantu bemuleta mu bantu I am here to submit my expression of interest forms to contest as a woman member of parliament for Mitana district, the position that I'm holding as we speak. Thank you. Colleagues,
Tujja kuteera nga tukaaba bukaabi nga tukolima nga tusiita bigere oba nga tuyita mizimu no eggwanga tujja ditereeza nga twetabye mu mbeera yonna esobola okusoomooza ebikolebwa era kyeŋŋamba buli muntu akole. Bwe tumubuuzizza kuwa waatuuse ku lutabaalo lwe yaliko olw'okuleeta ebbagwa eririmu ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda, Mpuuga ategeezezza nti na buli kati mpaawo kyagguse olwa gavumenti okulemesa enteekateeka zino. Bampaako olukusa okutwala etteeka limu mu maaso ery'okulongoosa etteeka ly'ebibiina by'obufuzi, naye nakati sinaafuna certificate okuva minisitule y'ebyensimbi, naye nkyalina essuubi nti bye batya bya bwerere bijja batuuka ne baba bitya twanabaawo kikyuka kubanga tewaliiwo ndowooza kwagala kulya, tewaliiwo omutima mulungi gwagala kukola kituufu. Mu ngeri y'emu bano era balangiridde olunaku lwanga ennaku z'omwezi 27 omwezi guno ekibiina ki Democratic Front lwe kigenda okutongozebwa era bakuggulawo ne woofiisi z'ekibiina kino mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Naye nga tegunnaba kubeerawo 26 tujja kubeera n'olukiiko tabamiruka olugatta bammemba oba abakulembeze oba n'alondera abakulembeze ba DF oba National Executive Committee ya DF. So emitendera egirambikiddwa mu ssemateeka wa DF giri mu kuyitibwamu okufuna ba delegates abanaagenda mu delegates conference eneronda abakulembeze. Wabula Mpuuga ekibiina kino tekitandika buli kimu bupya kuba kyeyubula bweyubuza okuva mu kibiina ekyaliwo nga nabwe kityo mu kalulu akajja kyakusimbawo abantu ku mitendera gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.